munnaffe tebafuna musaala ogwa omwezi ogwokuna saako n'akasimo kaabwe akokugenda okulya amazaalibwa ga Kristo Yesu mukama waffe. Tebafuna ssente era tebabasasula misaala. Wabula Yoseeri nga bw'azannya ebyobufuzi bye nga wakayite wiiki ndowooza nga 2 yabadde amaze okukwata omusimbi ogututomoka nga obukolwa n'aguwa ba MP buli omu nga yamuwadde miliyoni 10 bw'ozigatta bwe buwumbi 5 mu bukadde 5 nga bazozi bo bagende batandike okwejovaana bamukolera emirimu gye. Abasajja bonna abakazi bankubidde essimu nga bakaaba ne baŋŋamba tuyambe lwaki lyopostinge kuba tebagesobola kujja live ssaawa ezo nti ensi etegere ne bakazi baabwe n'abaana bategere tebasobodde kulya Easter wadde okunywa ku sukali wadde okunywa ku mata ne bazadde babo okuluma ku kifo ky'ennyama olw'ensonga ate ssente Museveni aziteeka mu byabufuzi dani okusasula abaserikale. Kati bati baganda baffe aba prisoni ab'amagye ndowooza n'abasawo bayinza okuba tebafunye n'abasomesa naye nga ssente Museveni abazozuwa abantu abo saako ssente endala ze baatutte mu ggwanga erya Congo okutambuza entalo zaabwe saako ze baatutte South Sudan n'ezo zaadde zigenda e Rwanda okusapootinga olutalo naye ng'ate abaweereza mu gavumenti n'okugitambuza bakuuma ddembe tebafunye ssente. Buno obubaka njala bugenderera abaserikale mwenna obuwulize bulungi nnyo. Tekiina kikugasa kukumisa banka ng'erimu obuwumbi n'obuwumbi ng'abantu bayingiza ssente ng'oziraba naye nga bituuka okusasula tebakusasula ssente sinakindi bakuwaka ssente katono nnyo. Tekiina kikugasa kukuba mwana wa nkyukakyuka nga kyalwanira tagenda kubeera adde LC1 ng'ali mu kkomera gwe kennyini omunyigiriza nga kyalwanirira ddembe lyo ofune emirembe mu gavumenti empya. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ssente weeziri buli mukozi yenna wa gavumenti ssente ze zitandikibwako kajja kuba kakadde. So tolina mbeera gy'oyinza kumatiza abantu nti oyina emmundu nga bakukozesa basajja sina ba Uganda bagwira okuuma omusajja alina obuwumbi bwa ssente ogenda mu lutale Sudan nga ne bakutwala okuuma gavumenti y'abasajja nga terina mugaso ku ggwanga nga bagamba ku omwana tiya gas mukube batuuni munyige ensigo muyiweka amulali mu bitundu by'ekyama oba mugyeemu amaaso ng'ate okimanyi nti boonyiga be bannayuganda banno abalwanira eggwanga okukyuka osobola okubeera mu mbeera ennungi nga bwe bagirwanirira. Ku baana abali mu struggle muno abalwana struggle eno tekuli agenda kujja kufuuka police constable tekuli agenda kufuuka wa poliisi wa magye oba wa military wabula balwana ekyo mubeere n'emirembe nga bwe bajagala kubanga nange kamwa kwogera nabagamba sirina kifo kyenjagala kyonna wabula nwanira bannayuganda batasobola kweyogerako n'embeera ebyeri mu Uganda. Kale gwe muganda wange erina omusirikale aliyo nkutegeeza tayimu gy'omala ng'olina emmundu mwekolemu omulimu eyo gavumenti yagwadda yasigala kulonda lwakuba tukirina mu bwongo ti bannayuganda balina akatengo kangi balowooza nti mugenda okusituka ng'adda mumuluza bannayuganda bagenda okusituka awo wakyali confusion nkiddamu. Bannayuganda bo balowooza nti mwe bakwata mmundu muyinza obbayambako naye nammwe bakwata mmundu mulowooza nti bannayuganda balina okusituka mulyoke musituke wewali confusion. Kati ngenda kukusaba buli omu alina agency ey'okugyako gavumenti mutuyambe mutandika olutalo ne bwe gavugira mu balakisi ya poliisi oba ya military egindi ne gavuga bannayuganda bajja kusituka tegenti kati sigi neetuuse. Naye buli omu bw'anaatunira munne basivile ne batunuulira mmwe nammwe mutunda basivilian tuyinza obutavaawo awo naye ng'ate mmwe musinga okuba nti munyolwa olw'ensonga musula bubi mulya bubi naye nga mukuuma bazimbye mu America bazimbye Canada bazimbye mu Bungereza bazimbye mu Europe. Mu Uganda omusajja asula mu nnyumba ya buwumbi 3 gwe gw'okuuma abaana basomera mu Harvard abaana basomera Manchester abaana basomera Leeds gwe asomera mu nakyekoledde primary school nga ne ssente za ttaamu eno eyakayijje tunatera okubega tunazisasula ogenda kuvaawo ddi era osuubidde nti abaana bagenda competinga ddi n'abaawo b'okuuma ng'ate mumandibadde first priority y'eggwanga kubanga ensi yonna ekuumibwa security. Okitegedde bulungi nno awo nvuddewo yo point egitadde. Okusinziira ku information gyenna olwaliro njagala otegeeza abannayuganda mwenna mubeere bulindaala. Uganda yolekedde ekizibu nno ekizibu kibayita ssemazibu etya. Tweteekerateekera okugenda mu kalulu okulonda okukyusa obukulembeze era nga tugenda kuba kalulu kano kakwekalakaasa tekaliko kuteesa wabula nga omanyi nti atakulekera nawe tumulekera.
Yoseri ensi yaffe agivudde ekidandali ekyeyulirwa buli ayagadde. Ngera tegeeza omukulembeze ogwange Muliro Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange kankutegeeze nti tuli mu kukunga abantu okugenda okuwandiisa n'okumanaginga wa gye bagenda okulondera n'okukunga abantu mu kaluka protest vote. Wabula Museveni asazeewo ensonga zino azikwase abagwira bajje mu Uganda batulowooleze oba batutegeerere. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs, akolagana ne Migration n'ennira ebitongole bino bisatu. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs, akozesa Migration n'ennira. Mu Uganda buli lunaku ekitono nnyo muyingiramu abantu abasukka 2,000 nga ba illegal migrants. Wabula ne bafuna national identification, ne bateekebwa mu voters register, ne bafuna passport za Uganda. Abantu bano be baani? Kuliko aba Congo, kuliko aba South Sudan, kuliko aba Eritrea, kuliko aba Ethiopia. Bano bayingira. Buli main entry y'eggwanga bayingirira ku buli border yonna. Ne confirmation gye nafunye okusinziira ku sources zange. Ku kisaawe ente Global Ethiopia Airline ngezze. Oba Kenya Airlines ngegudde ku kisaawe Entebbe. Mujjiramu ba illegal migrants abazze especially nga bazze kubeera mu Uganda nga bataddewo bagenda bakozesa mu byobufuzi bya Museveni. Gamba muli okulonda n'okubba obululu n'okutwala amataka g'abana Uganda. Kino kirimu Minister of Internal Affairs, Migration n'ennira be bakola ebintu bino okufulumya endagamuntu z'abantu bano era ne babeera nazo. Wabula totta kibenga tonna kikenya ndusu. Buli munnayuganda era tugenda mu protest vote. Bw'ogenda ku polling station n'osangako omuntu ng'akwefaananyiza okuba nga si munnayuganda, oyina right mu constitution ya Uganda nti power belongs to people. Mubuuzo waayo gwani bw'aba tasobola kwogera Luganda ku identify nga yali oyo ave mu layini. Okujja nga bagenda kulonda mu barakisi z'amagye, nga bagenda kulonda mu barakisi za poliisi obewa, naye ku village ku kyalo bannayuganda mwena kumulondera temukkiriza muntu n'omu kaabere mu Somalia, kaabere mu Ethiopia, kaabere mu Eritrea okuyimirira ku polling station ng'agenda kulonda. Muyina right ye mujjamu kubanga amateeka ga Uganda tekakkiriza mugwira kwetaba mu bintu bya kulonda byansi etaliye. Ekyo mukitegedde bulungi. Ne mu barracks tujja bategera gye bagenda okulondera era tujja bafuukuuza. And this message go to all foreigners, men especially from South Sudan, Congo, Rwanda, Eritrea, and Ethiopia. We the indigenous Ugandans, we do welcome all foreigners because we are all Africans. But we request you, don't be used in our internal affairs because we are yearning for change. Museveni had ruled Uganda for 40 years in a very painful manner, or painful way, whereby he had been killing, kidnapping innocent Ugandans. Right now, he doesn't want to leave power. So he had tried using his brother Salim Saleh to associate with the foreigners, including Somalians, Eritreans, and Congolese, South Sudanese, to come and help him in rigging votes during the forthcoming election. So I'm here to encourage you or to warn you, please don't get involved in Ugandan affairs because you might face the consequences. The people who are trying to tell you to get engaged in elections, these are foreigners too. And power belongs to people. In case anything happens, you might face the laugh in the coming elections. Please disassociate yourselves with our internal affairs. That is my message towards you, our fellow Africans, who have come to settle in Uganda, settle in peace, but don't get involved in our national matters or political matters. Please be aware. Autuvuddewo nawo konkamaze njagadde nkabategeeze bategeere bayinza okugata mu Uganda nkabagaye mu luzungu.